Baffe nzogamba era akabenje kano nzinza kaliranya wadde ntuko ebaawo niyinza kaliranya kukudduka ndiima njagala ngankozesa nti tunatuuka njagala tutunuulire embeera eno gwe yabadde asobodde okuba ku kivvulu kyo yabadde ku sheeyo wagitegedde otya era yazze etya? nze nabaddemu ku babadde bamaze okuyimba ku show Semuto n'abandi bannanga abamu okwabadde Mugema okwabadde Nagamanage okwabadde Sewa Amiri Sengendo ne tutula mu mmotoka nga tujja twaddemu bana kati tuleka nga Nduga ayimba nabo ate batuvaako emabega bannaffe bano abaafudde baate bali bagenda bugenzi ku show nga petuvaayo wakati wa batutuse Waite Sanga wetwabasanze nga naye badduka nnyo Sewa natuka nogamba nti yo Arimpa nga adduka nnyo wakati wa saawa mekaawo zali wakati wa azina ate okuwera 7 kyensinga okujjukira kubera nakyo nnyo kusaawa nengamba bapapira bwerere show bagenda kugisanga Nduga rock stage kati wakati awo mu kutuyitako tebasobodde kusanga ate Banduga badde tubaako emabega nakuna Akabenje wakati awo wakati waffe ne Banduga era Banduga ate be baabalabye bo nga bajja ne batukubidde ate fena okusobola okukyusa tubayambe tutya. So mu kabenje kano mugenda okutuukawo mwasinkanye baani abadde mu kabenje? Mu kubajjamu kwennyini nali sinatuukawo tubuzeeko ebbanga eriwerako basanze Banduga amaze bajjawo ne tujja tusinkana Mulago tusinkana tunatukutuka Mulago ne tujja ffenna e Mulago ne tubajjamu naye nga bwe twasanzemu mwaddemu mu mulenzi ono Raga Fire yabanga sikaali wa Abdulmulas mwabaddemu Arimpa nga tulaba amenyese ku kisambi kino akutuse mu kisambi mwaddemu mulenzi Shiding mutemi nnyo emimwa gino ne mwabya n'omuto wano wati nga mulimu Lady Grace ekisambi nga kyonna kigyeko ennyama olaba ggumba lyerere ne mubaamu ne muganda wa Raga Fire yego bagambye abisa akataago kati batugambye abisa n'akataago okusinza ku basawo bebo bantu badde mukaaga ow'omusanvu tumutegedde luvannyuma nga ate emmotoka yasigadde mu ebaseeko tebasodde kumulaba yasigadde eri era y'omu ku basatu abafudde wetutuukidde wano saawa zino embeera eriwo eri etya ku ddwaliro kati? Embeera eriwo njala kusooka okulabizira abasawo bakoze ekisoboka kyamaanyi nnyo batujjanjabye batufuddeko nnyo naye ng'era bannaffe bakyali mu mbeera mbi nnyo omu ku bo yogemugambye yabisa akataago omulala tamanyi biri tanadda ngulu Shidi so nga ate mu Uganda ffe Arimpa ye yayabisa okugulu kuno gumba n'ekisensebuka eri ekisambi sensebuka ddala n'okufuluma nerifuluma era agenze mu kulongoosebwa n'owakati bamudusiza mangu mu kulongoosebwa ng'embeera si nnungi n'akatono. Embeera eno osuubira accident yavudde ku ki? Siyinza gamba nti kino nensobola okuteebereza nti oba oliawo kandibanga kudduka ndiima okusinza ku sipidi gyeyatuyiseeko nebbanga mwe yagudde okubanga yakamala okutuyitako olaba nti yadde ndiima oba oliawo Akabenje kabadde wakati amanyi oluguudo lwe Semuto wakati wa Kirolo ne Semuto wabadde Akabenje kale naye olabira nti yadde ndiima oba oliawo kale tukweyanza Sebo nze okoye onoonyeza emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino mocha ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificate n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu n'omusanvu noti 5 7 oba ku WhatsApp noti 7 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisinga. Abakisoboka Furniture Center beba kabaka mu kutunda n'okukola sofa sets ez'enjawulo omuli ebikanga German beds, tiles, bakola wardrobes, sideboards, office ne school decors kosa dining tables. Gwali okumpi newala tukola deliveries n'ogaba discounts ku buli kyogula kosa n'okusomesa abayizi. Tusange ku Entebbe Road ezana mu kiko oba tukubireko ku noti 7 noti 4 37 03 79 oba ku WhatsApp yaffe noti
Ketu obulamu bugamba kitata bulungi sebo gamba kya sebo tukusanze wano oli omu ku ttiimu ya Arimpa era njagala obulire bannayuganda abantu bonna abalaba omukutu guno n'abalaba TV eno ambeera ki eriwo kyekiriwo bannaye embeera eriwo mbi nnyo Arimpa ali bubi yamenyesa amagulu ali bubi nnyo era yeetaaga gwe okudduukirira yafiiriddwa bakojja be babiri balamba kojja abadde driver ne kojja kamulege amazzi ga bowa agwani amanyi Kafero Dennis driver Kafero Dennis kojjaawo so amanya agwani ayogerako naffe amanya agange bampita Senfuka Bashiri ag'obuyimbi bampita Ketukerwapa ttiimu ya Arimpa badde okola ngani era obadde omumanyi ngani ttiimu ya Arimpa Arimpa mbadde sikyatambulamuko naye nga toogera era mukwano gwange nze nali nkola gwenga ku ttiimu ye nga maneja we gwenga waatali nanze abeerawo so embeera gye tunyonyo gye tusanze wano mu ddwaliro eri etya ali eyalabe yakafuna amawulire gano yakalaba ekifaananyi kino embeera eri etya eriwo bambi yannaku baagala ssente genda gwomukolako naye tewali na ssente bazibbye zabulidde mu nsawo zonna zonna ze yabadde ava okukola ku kizinga kubanga abadde nettuwa yatandika nga 11 mwezi akabenje bakafuniddewa akabenje bakafunidde ku luguudo lwe Semuto kuba eri ekkubo bbinyo Semuto Kabeeka Road bannaye tusaba balitukolera ekkubo fu zabadde mu ssaawa nga mmeka mwafunidde zabadde ssaawa nga mukaga yafunidde accident ez'ekiro okutuuka wano mu ddwaliro batuuse batya Asani Nduga bambi tukwebaza Asani Nduga muzeeyi weebale nnyo bambi omulimu gwe wakoze okutaasa bannaffe weebale nnyo weebalire ddala wadde abamu byaganye naye bambi weebale nnyo okukola omulimu ogwo n'otaasa Arimpa n'abalala bambi abatasibadde ggwe abatasobodde kusimattuka osabe Mukama Katonda abawe ekiwummulo eky'emirembe kati tubeeyanziza wase twongera obasaasira wassebo mukama waffe gyebale amanya bampita Kabona Katongole bamweyana esebo nakolanga assistant manager wa Sanyiga esebo era nga yenze manager w'omutuufu ow'ebyennimi esebo twagala tutunulire olunaku lwali tukusanze mulago wano tuyise mu mbeera yabadde ekyokutuuka wano nti tutuuse mu mulago okutuuka emulago twabadde ku kivulu kyabaddeyo Semuto kati Arimpa ekivulu kyabaddeko baani na baani kyabaddeko Arimpa Daudi Mugema Disan Kasasa Asani Nduga Nagamanage n'abalala esebo so muba mugenda ku kivulu oba nga muva ku kivulu mmwe twabadde tuvaayo bo babadde mu transit awo mu kkubo kiki mwasisinkanye kati mu kkubo awo twasisinkanye Akabenge omwabadde Ronald Arimpa ng'era baguddeyo eri naffe ne tugezaako okubanunga kuba twasoose kugamba abamu nga bagamba tugende abamu tuyimirire awo ne tuyimiririra twagenza okulaba nga tuyimiridde nga ddala kituufu abantu tubamanyi bayimbi awo ne tugezaako okubakwata ne tubasikayo ne tubateeka mu mmotoka abalamu ne basigala emmotoka n'etwala abalwadde mubasanze Semuto sayidi ki Semuto wakati wa Wakiso wakati wa Kirolo ne Semuto mu mbeera eno mbeera gye mwabasanze mbaliwo abadde bakosefu ennyo n'abasigadde Red Grace yabadde mukosefu nnyo kuba ne mukumunyunyulamu nze naade simutegedde nasoose nendaba kuba ye twamusikidde ddala mu mazzi ng'alabikako wano okka waati mu mabeere n'omutwe naye ng'era nagwo bweti eri mu mazzi kati n'omulala yabadde omukosefu nnyo abadde waawo Ronald Arimpa naye yabadde mukosefu Ensonga okugulu paati kwamenyese nga takuwulirako era bwe yawulidde Enduga nga n'agamba bamweyana nze Arimpa jangu nnyambe okugulu siinaako
So mu mbeera eyo abalala babaddemu olina gw'ojjukirako? Mwabaddemu laga faya, mwabaddemu abantu 6 ffe betwalabye, kale wadde omusambi emmotoka badde yamuvuunise. Okay. So mutuuse asabadde ssaawa nga mmeka Kabenje mwakasange? Twakasanze ssaawa nga 9 ez'ekiro. So wano mugenzi okutuuka okusanga? Wano ku ddwaliro twatuuse ssaawa 9, wali zaabadde 7.